omwami Agri Kibenge avuddeyo n'ayogera ku nsonga z'abankubakyeyo ababadde sitaaka. Kati nno we twogera ku oyo omwami y'omu minisita akulira ekikula ky'abantu mu ggwanga lyaffe Uganda avumiridde ebintu ebikolebwa bankubakyeyo oba abaana baabwe abava mu ggwanga Uganda ne bagenda okukola. Era wano ng'agambye gavumenti abaana abo batuwa biliyoni ezisukka 16 buli mwezi. Era bwe baba nga basaba buyambi era baba balina busaba mufe abantu tuddayo eri ba finances betukwasa sente ezo ne mulaba nga muyina okuba nga muyambirawo mbagirawo. Bino nno bibadde mu meeting gyakubisizza nga akakasa nti abaana bonna ababadde sitaaka mu kibuga ekya Dubai bakomezeddwawo bonna ate era nga baweddeyo. Amanya yenze Shira Adita. Eno video toyina kubanga ogiyitako, beera nga ogiviewinga naddala ng'oli nkubakyeyo, wabula ate leave your best comment below. Kyentegeeza commenti nga wansawo ng'omaze okulaba video eno ekugasiza ddala naddala ng'oli nkubakyeyo, giwe much attention obeere nga ogiwuliriza bulungi nnyo ogitegeere omanye bineeno, omanye n'amateeka agakufuga nga gwe nkubakyeyo, omanye na biki ebigenda okuba nga bikyusibwa mu mateeka agafuga nga gwe nkubakyeyo agogeddwa minisita w'enkula y'abantu mu ggwanga yaffe Uganda. Wabula ng'ate mu ddoboozi yenze Shira Adita toweerabira kubanga osubscribinga, ekigambo subscribe weekiryawo, notification bell weeryawo ejja kuyambako gikwatemu buli video gye tunaateekawo egenda kubanga ekutuukako direct. Eri gwe omupya eyakatandika okubanga ojoininga bujoininzi YouTube channel yaffe Inkwaniriza, weebale nnyo. Thank you for stopping by. Weebale nnyo kubanga oyimirirako katono ku channel yaffe. Kyenkusaba naawe vaawo ng'omaze okusubscribinga, you never know, oyinza okubanga waliwo ekintu ekimu kye weetaaga okumanya. Nga nze Adita nze nkiyina nga nakitaddeyo. Jjukira tuteekayo information yonna ekwatagana ku nsi, naddala ffe bankubakyeyo information eno tugiteekayo lwa bulungi bwaffe. Kyovula bankusaba obeere nga otwegattako ofukomu ku bafamily yaffe, obeere nga osupportinga family eno gye twaggulawo. Wabula ng'ate mu nsi gye muli yonna ez'enjawulo mbagala nnyo, Katonda abawe kye musinga okwagala. Munnange baganda baffe abaali sitaaka mu kibuga ekya Dubai, Katonda mulungi nti munnange baali batandise okujjayo bamu ku bamu essaawa zino eno, ekyessanyu ekyo nti bonna bamaze okuba nga baggwayo mu kibuga ekye Dubai. Era nga Dubai government oba government eri mu ggwanga erya United Arab Emirates ekakasiza nti nno abo bonna babadde tebalina biwandiiko, passports na biki byonna munnange babibawadde ne bagezaako ne bafunira empapula ezibazatteekako ne air tickets ezibakomyawo mu ggwanga lyaffe Uganda. Ekyo nno munnange kitwongedde essanyu erife ababadde beeraliikiridde, kitwongedde essanyu okumanya nti baganda baffe bakomyewo ewaka ku butaka. However nga waliwo abakomyewo nga bali mu mbeera mbi nnyo nga balwadde nnyo. Wabula ate nga minisita akulira ekikula ky'abantu avuddeyo ne yeebaza mwena Abannayuganda abataddemu omukono, teekako n'okwebaza omunnakibiina Honorable Kyagulanyi Ssentamu, President wa Uganda, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, okumwebaza omulimu omunene nnyo, teekako n'okuteeka pressure ey'amaanyi ennyo ku bantu okulaba nga babakwasizaako abaana baneeno basobole okuba nga bakomawo. Kati nno waneeno Minister Agri avuddeyo n'ayogera n'agamba bwe tuba nga tuli bakuddamu ku signinga agreement ekkiriza baganda abaana baffe okuddayo okukola ebintu ebimu birina okukyukamu. Ebiki abawalabu kwe kumanya working hours entuufu ez'abaana. Abaana baneeno babawa stopping hours 8 okubanga bawummulamu nga tannaba kubanga azibya olunaku. Abaana abamu babamma working day off ng'omwana akola okuva ku Monday paka Monday, okuva lwe yagenda paka lwanaakomawo nga tawummudde namu. Abamu bakola nga tebaweeweddwa musaala, abalala we balwala tebabatwala na malwaliro. Avumiridde ebikola by'okubanga batulugunya abaana be babawa okujja okubatuusaako services. Era n'abagamba ffe tubawa bantu wabula tetubawa nsolo. Tetutegeera lwaki muba mubonyaabonya abaana baffe, abamu nga balwadde abamu nga balwala n'okulwala, abalala ne batabuka n'obwo
bwongo ne mutafaayo ate nga twabisayininga dda mu contract nti mulina okugoberera amateeka. Lwaki temugoberera amateeka gali mu contracts zammwe? Twagala ebintu nga bwe biti bibeere nga bikyukamu. Era n'alumiriza n'agamba nti nno abaana ensonga ebatolosa, kati nno wanayogedde ku nsonga y'okutoloka, ensonga ebatolosa ya tocha. Era n'agamba nti omwana asobola okukolera mu buvubi n'alaba nga bwali bamutulugunya, n'alaba nga buli kimu kimutamye, nga option eriwo y'okudduka abeere nga ataasa obulamu, ate nga si kye tuba tubaagaliza, kubanga n'okudduka tetumanyi gy'alaze, wadduse gy'alaze atuukiddewa, biki ebigenda okumutuukako, agenda kubeera wa, agenda kulya ki, bw'atuukako ebizibu poliisi weemukwata oba wattibwa. Ebintu ng'ebyo byonna abyogeddeko. Jjukira akabanga akayiseewo emabega United Arab Emirates eyongedde Uganda kwemu ku nsi eza Africa 26 okuteekebwako bbaani babeere nga tebaddira ddala mu UAE. Munnange emaze okuba nga etulangirira ng'otaddeko ne Nigeria yaako olw'ebintu byonna ebize bigenda maaso ebizibu, okulwanagana, okutta n'ebintu bingi nnyo, okubanga tetulina mirimu. Bannayuganda mbuffe twenyeze mu kumenya amateeka mu kibuga ekya Dubai n'ebintu bingi. So omubaka abyogeddeko byonna n'agamba tugenda kuba nga tulongoosaamu deep okuva mu companies ezitwala abaana baneeno paka bwa eyo gye baba tutte. If we looking for a better service, tulina okucleaninga services zonna before ng'abaana abo tebannaba kugenda, era tumanye ne charges ezinaava ng'omuntu amenye etteeka eryo. Njagala mmanye kikyolowooza ng'oyita mu comment sections, beera nga okomentinga wansi awo, manye kikyolowooza. Mbagala nnyo.